Abaweereddwa ssente z'emyooga basabiddwa battaanye obukwakulizo bwonna olwo balyoke baweebwe satifikeeti zibasobozesa okuggyayo ssente zino bazise mu pulojekiti zaabwe ez'okwekulaakulanya. Maneja w'ekitongole kya gavumenti ekirabirira SACCO zonna mu Masaka ey'awamu Emmanuel Mbowa yakasizza bino. SACCOs 36 ate zonna zafuna ssente zaazo ku accounts. Kakati ekyali kibulako okufuna certificate okuva mu office ya Registry of Cooperatives ate nazo tuzirese leero. Abadde n'omusomesa Ivan Nangendo nga byogeredde mu kubangula ba CDO abavunaanyizibwa ku nkulaakulana y'abantu mu kalungu. Omulamu omukulu ku nsonga eno kwongera maanyi mu kutereka. Bwe tumala okutereka awo tujja kusobola bulungi okwewola ssente zino. RDC w'e Kalungu Caleb Tukayikiriza asambaza ebigenda byebongesebwa nti ssente z'emyooga zaleetebwa lwa bululu. Abantu bangi balowooza nti ssente zino zaali ziri mu byabufuzi nti President ayagala kubawa essente then bamuwa kalulu, naye President abantu abeewandiisa si ba NRM bokka. Enkulaakulana z'abantu mu Kalungu Rita Luzina ategeeza nti Kalungu erina SACCO 36 ezigenda okugabana akawumbi ka ssente kamu nga buli bamwoga bakufuna obukadde 3. President Museveni yatuwa miliyoni 3 buli mwoga era ssente z'olwedde ziri ku akawunti ya buli SACCO. Era wabeerewo n'engeri gye tusobola okugoberera entambula ne success ya programu eno. Yombaka wa Nakawa East Omulondo Ronald Nsubuga bali mwezo akubiriza abatuuze b'e Nakawa okwekolamu ebibiina kibayamba okutumbula embeera zaabwe mbyenfuna. Wanga kigenda gundi yakyo pulani y'emyooga nnungi. Kwegatawamu mukolere wamu. Kasita bali bayiga okukolera wamu njagala okuwulira tebasobola kusigala mabega. Eno chansi yaffe okusevingira enkya nga tuli mutungo. Eno chansi yaffe kufuna loans ezinaatutambuza mu bulamu bwaffe obwa bulijjo. Abyogedde abalozi la Alliance SACCO baggulayo ettabi lyabwe mutungo. Tamale Joyce omu ku batandisi ba SACCO eno asimye abakulembeze olw'okukola obulungi. Njebaliza mu kamera ne neebaza boodi okulemera ku nsonga. Kubanga mumanyi ekyo kyekyali ekirooto kyaffe. Ffe weewaawo twaleka wali mu ngeri y'akaduuka ne tuhandinga over naye kati mutukubye equalizer nti mutuleese wano. Bane mwebale nnyo mwebale ddala. Ku mukolo guno akulira kansa ya CDM disitulikiti y'Abadiventi ya Luzira Omusumba Stephen Ndalike akubiriza bannayuganda bulijjo okubeera nga beetegefu kubanga emikisa gya Katonda gijjirawo bokka beetegese. Naye ababisudde mu guluka basigadde nga bwe bali tebeeyongeddeeko newankubadde ng'okulya n'okunywa kukyagenda luddawa maaso. N'olwekyo mmwe abalina SACCO eno era abagifunye mutungo mbakakasa nti okukola n'obwetaavu bw'ebintu kujja kugenda mu maaso. Sennabuli abaagala ayina nedda mbataddeewo be bakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV.